Kakati Munnayuganda munnange nkomyewo nate nga mpandikidde mwami Babakama ebbaluwa ennyanjuluze. So mwami Babakama eno ebbaluwa yange ennyanjulukufu era buli muntu anajasobola okusoma. Naye nga njikuwandikidde mu lwatu ku lw'eggwanga lyange Uganda. Mwami Babakama nkimanyi bulungi nnyo nti President Museveni ye yakufuula kyoli. Nkimanyi bulungi nti President Museveni yakufevalinga bwe yakuwa okubeera omulamuzi wa High Court. Nkimanyi bulungi nnyo mwami Babakama nti ova mu Western Region. Nkimanyi bulungi mwami Babakama nti President Museveni era yakufevalinga n'akuwa okubeera akulira akakiiko k'okulonda mu ggwanga lya Uganda. Okulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Uganda buli mwezi obeera otwala ssente ezitaka wansi wa miliyoni 4. Okitegeera ekigambo ekyo. So tewaliwo favor esinga eyo President gyakuwadde. Era gwe omu ku bantu abali most favored oba abasinza okufuna mu government ya Mwai Museveni eno. Naye mwami Babakama njagala okutegeeza olunaku olwaleero nti Bobi Wine ayina mu mateeka kye tuyita a prima facie good win. Bobi Wine on the surface oba kyolaba ekiri ku ground Bobi Wine ayina win. Era mwami Babakama njagala okugamba nti mu mateeka kuba goli mulamuzi nti mu mateeka tugamba res ipsorokita nti facts speak for themselves. Nti obujulizi oba amazima geeyogerera. So mwami Babakama njagala okutegeeza nti amazima agali ku ground geeyogera nti Bobi Wine ayina obuwagizi okusinga Museveni. Kuba kati Museveni atwala abaana amasomero era nawe videos ziraba. So mwami Babakama njagala okutegeeza ku mulundi guno nti wadde Museveni akufevalinze nnyo n'akola byonna byakola. Naye Museveni teri 11 kyali akuwadde oba teri kifo kyonna kyali akutaddemu ng'akikutaddemu nga kike ebifo byonna byakutaddemu literally oba mu mazima by'Abannayuganda era bya ggwanga Uganda era Museveni talina ssente n'emu gye yali akuwadde. Don't misinterpret ebyo byakutaddemu aba byakuwadde ng'olowooza nti abikuwadde nga ye. Abikuwadde nga omusajja omulala eyasoma ali mu Uganda era nga by'Abannayuganda era ebyo ebifo singa tobiriimu waliwo abalala abandi bibaddemu. Naye olina duty gy'olina okukola okwekisekyutinga mu mazima n'obwenkanya ku lw'eggwanga lyo kubanga Museveni agenda kugenda naye eggwanga Uganda ligenda kusigalawo. Ligenda kusigalawo abaana bagenda dibeeramu era nga batambula bakotesa emitwe nga bamanyikira nti abo baana b'omusajja eyakyaŋŋanya obululu. So mwami Babakama njagala okugamba ensonga zino nti njagala oziteekeka amaanyi mangi. Njagala mwami Babakama ogende mu maaso ng'ogenda olangira baradisaabu era wakoze bulungi nnyo n'obagamba nti oyagala nabbatwala mu kkooti. Nkimanyi toyina kyoyinza kwogera kisingako awo naye ekyo kye wayogedde kyabadde ky'amaanyi nnyo era kyabadde kirungi nnyo. Genda mu maaso ne poliisi ogyogereko obagamba poliisi mulekerawo okusumbuwa Bobi Wine ng'atambula. Mulekerawo osumbwa omuntu gwe twawa tiketi gwe twawa olukusa okutambula agende ng'akampeininga. Otegera ekigambo ekyo. So mwami Babakama gwe ekyo ky'olina okukola yogera tosirika. Yogera tosirika kubanga ekyo ky'osobola okukola. Otegera ekigambo ekyo. Namba 2 kyenkusaba mwami Babakama okole. Okitegeera ekyokubiri kyenkusaba okole singa mwami Babakama obeera oyina embavu. Okitegeera gaana okukola ki okusomaliza out singa Bobi Wine bamuggalidde mu nnyumba. Kubanga kana akalulu ka leero tukayita protest vote. Kana akalulu ka leero kalikkirya nti Museveni talina buwagizi. Kana akalulu ka leero Museveni mulwadde asikibinga n'emyaka yasiimuuse. Kana akalulu ka mwami Babakama ke kalulu akasembe mu bulamu bwa Mwai Museveni. Alyoka bwe tukamulekera n'akatwala agenda tusuya ddala mu kinnya ekisembayo kubanga Bayibuli egamba omuzibe w'amaaso bwakulembera abantu bonna bagwa mu bunnya. Kati tukkiriza ono omuzeeyi atakyajjukira myaka muzeeyi akaddiye omulwadde ate atutwale paka mu bunnya. So mwami Babakama njagala okutegeeza olunaku olwaleero nti Bobi Wine bwe bamuggalira mu nnyumba ng'amaze okulonda fenga aba protest vote tugenda kutandikirawo okutambula. Tugenda kutandikirawo okutambula nga tujja wooli tukugambe nti lekera okusoma results ezo kubanga bw'osomera results already babaggalidde mu nnyumba. Bano abaggalira Bobi Wine mu nnyumba baba bategeeredde ku kinti Bobi Wine tagenda wangula. Bano abaggalidde Bobi Wine mu nnyumba baba bategeeredde ku ki nti Bobi Wine okumuleka nga ali bweru ebigenda ova mu kalulu bigenda kubeera nga bireeta ensasagge baba bakijjeewa gwe oba bategeezezza gwe asoma results.
so mukuru byabakama bona agenda mu maaso n'okusoma results nga bo bwana bamugalidde mu nnyumba tugenda kujjaawo ewuwo tukuzoganye tukuyimiriza okusoma results kubanga obwenkanya tebuyina kukolebwa bukolebwa buyina okulabibwa nti bukoleddwa gwe tojja kgenda mu maaso nga owulumula results ng'osoma naye ng'eri b'osomera oba omuntu alina okulisiivinga obuwanguzi bwe ate bamugalidde mu nnyumba kubanga okuggalira Bobi Wine mu nnyumba mwami babakama kiba kitegeeza mu mateeka nti akalusi ka mazima na bwenkanya kati naawe tuyambeko naawe beera munnayuganda tobeera muntu wa West ye kuba tobeera wololo wa Museveni tuyambeko naawe ogaana okusoma results nga Bobi Wine bamugalidde mu nnyumba obagambe nti bannange bwe bamugalidde Bobi Wine mu nnyumba sigenda kweyongera okusoma results ate okyogere ku muzindaalo omulundi ogusooka ku luno tufuneko kalulu akalina sanity tufuneko kalulu ak'amazima n'obwenkanya ng'eggwanga mukulu byabakama nze naalibadde soogera kubanga nze ndi omu naye nze ndi omu ku lw'eggwanga nze ne bwenfa naye eggwanga ddene okusinga interest zange so that's why I'm talking so naye mukulu byabakama ggwe oli omu ne bwofa olwedde obugagga bw'okuŋŋaanyizza emyaka gy'omaze ng'oli mu Electoral Commission n'emyaka gy'omaze ng'oli mulamuzi njagala okugamba bumala abaana bo so ku mulundi guno mwami byabakama tobeera just wololo wa Museveni beera omusajja omunnayuganda omusajja omwesimbu kyobola twakutte fulaga ya Uganda titubeere bannayuganda tube kubeera bannuupu tube kubeera baaki tubeere bannayuganda tusalire eggwanga lyaffe Uganda bagula batya ebyuma nga babiguze kola mu Uganda ate ne bibulukukira e Rwanda nga ne sente ze babitunda tozirabako ate nga ffe nyino because tulina kgenda tubipangiseeyo Uganda bapangisa batya ekidyeri ng'ekidyeri sente bakipangisa zikigula ate nga neki nga ne license yenyi tekina na license ekikiriza kukolera mu Uganda mukulu byabakama oli mulamuzi oli musajja mukulu baako ettaffaali lyoteeka ku ggwanga lya Uganda ku mulundi guno mukalukana aka 2026 teekako ettaffaali ku Uganda kubanga gw'omu neebakutte mwami byabakama ng'oyogedde n'obaga nti bannange nti bwe mba mugalidde Bobi Wine mu nnyumba nti sigenda kuddamu kusoma results paka nga mpulidde nti mumutadde awo nga ndyoka nkomawo nga nsoma results ekyo kyokka kye weetaaga okwogera n'oddayo n'otuula oba bakoze eki kye baagala bakikole kuba nange ndi wano ŋŋamba kyonna kye baagala okukola bakikole naye nga njogedde nga mbulidde bannansi otegedde ekigambo ekyo mwami babakama ekyo bwe kibanga ekyo bwona kimala mwami baka n'okyogera ekyokubiri ky'olina okukola olina okugenda mu maaso n'olondoola process kuba nze nkimanyi akalu tebagenda kabbirawo wootuula akalu results baziva eri ku DRA form bagenda obbikula ekyewano nga babisomodde nga babikyaŋŋanyiza nga maze obbikyusa so gwe wano woba otudde tosobola kumanya results bakuwadde nawe gye zivudde gwetwala nti nze nsoma busomi bimpeereddwa bannange nze nsoma busomi bimpeereddwa nkimanyi bulungi nnyo nti awo obeera olaga nti wejjako obuvunaanyizibwa nga gwe chairman w'Electoral Commission ogenda okunoonyereza wansi ku ground y'okumanya bino byensoma ddala biva mu makubo matuufu naye singa naawe obeera munnayuganda alumirirwa ensi ayagala amazima ne democracy gwe wasome Makerere genda bweraba processing egenzeemu enfuufu egenzeemu okubba obululu egenzeemu okukyusa results nga bannansi bakomplaininga nga naawe okirabye nga gwe kuba oba olina capacity emanye kiri ku ground mwami byabakama gaana okusoma results bagamba akalu kali rigged so agenda maaso na bisoma olaba ebyafaayo bwe binaakulamula naye njagala okugamba singa tookola ebintu mwami byabakama ogenda kubeera the worst Electoral Commission chairman okusinga bano bona bakasujja nono guwaddira mu bigere n'abaali babaddewo mu byafaayo kubanga kana akalu kali kiriya n'omwana omuto akalaba ne muziba asobola okulaba n'amanyaani agenda owinninga akalu kana aka 2026 so mwami byabakama njagala okutegeeza bulungi mu lujjudde nti abavubuka agenda kulonda kubanga babawandiisa kati bali mu kubawandiisa kati n'abalina ndagamuntu ewa Manerenda kati bali mu kubawandiisa fresh kitegeeza bonna bagenda kulonda so don't make that mistake ku mulundi guno mwami byabakama toweereza Museveni weereza eggwanga lye erya Uganda nange kennyini nyina ebyokukola nyina emirimu era Bobi Wine bwawangula sinze ngenda okubeera mu kifo kyonna naye nsazeewo mbuulire eggwanga amazima naawe ku mulundi guno buulire eggwanga amazima mwami byabakama otherwise singa gavumenti enaagenda mu maaso n'osoma ebyo ebifu abantu ne bagezaako ne beddiza obuyinza bwabwe ojja kuba obuvunaanyizibwa kyenkanyi ne bali bennyini boonaabolangidde nti bebawangudde Mukama abawo omukisa nga mulokoka Mukama abawo omukisa nga mwevaamu nga muyamba eggwanga nammwe okugenda mu mirembe okutuuka mu buwanguzi